Sabizo afuna kula mkwano getumanye chi ekifaayo saidi zeeyo. Shalwa. Salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngogera mpala nyongera ku ddoboozi mukwano oli otya? Yendisebo. Bampise kadima na maji alekabogozi oli kubita femu kintabuli ky'omuziki. Bana mujye baleko. Kale mukwano nawe gye baleko. Nkola mitonotono kakati. Munaye kadima mbadde nsaba munneegayirireko. Na mukwano gwange bamuyita Ajala. Ajala kiki? Kati bambi alina boyfriend we yalina ayinza okuba oba kati baayawukana oba baakyawagana olw'okuba nze simanyi naye nga yali boyfriend we kati bambi oba nkugambe ntya mbutuufu bisobedde n'okunsobera kiki namba boyfriend we mpolampola nankema boyfriend wajala kati nali muganyi n'omugaana kuba nali nkimanyi nti no boyfriend wa mukwano gwange nga mwewaze nga muganyi naye banaye yankema nnyo n'aleeta ebirabo n'akola atya nenerabira n'okwerabira mu boyfriend wa mukwano gwange nga bakolamu bubi okwagala boyfriend wa mukwano gwo kituufu kati oyinza okigamba nti nakola bubi nange kati nkiwulira mu mutima naye watosobola namanyamba okoze kibiiri kuba namwagala nnyo mbutuufu yankema nnyo nempulira nga mwagala saawa zino mukwano gwange tetukyakolagana yankyawa naye nga nange saamwagala mu bugenderevu kuba nali nkimanyi nti boyfriend we saamwagala mu bugenderevu lwakuba nti no yankema nnyo simanyi Shalwa ki ekyakutengula ennyo okwagala bba wa mukwano gwo naye kadima simanyi nakumanya naye omuvubuka yanpanga ssente yateekamu nnyo ssente nyingi nga buli wiiki aspendinga nga kakadde kunze kakadde wallahi sikunyimba nange nempulya nga n'omutima gumenyese mumanya nti nkola nsobi nga n'omuvubuka naye alabika yali muyaaye kyesaalya kyesaanywa kyesagenda ati nga buli kyenjagala kyakola buli kyeŋŋamba kyakola nkuba ntoli buli kimu omulenzi oyo kaweesi kasayamala okufuna kyayagala saddamu wadde omulabako nange ekituufu buli kimu yakinkolera naye ndowooza yali alina kyayagala bwagazi kuba kasayamala okufuna kyayagala teyaddamu nakumpa wadde n'ekikumi ekiseera kyatuuka nga eringa yayagala n'okunneewolako ndowooza nga manyi oba yampanga naziteekanga mu bbanka yayagala okunneewolako oba yazijjanga wazeewola nga nampa simanyi kakati oba tukole ki kati kyembadde nsaba nasaba munneegayirireko bambi munneegayirireko Ajala mugamba ansonyiwe saagenderera saayagala kwonoona mukwano gwaffe nze naye kwagala boyfriend we lwakuba nti kyansukkako bususu ekituufu ebigeri gyantunda bannange okugulu kutunda so kale katumukubireko tuva ku Bira FM ekintabuli ky'omuziki twogereko naye bambi tulabe kale bambi mbeegayiridde munnyambe kale katumukubireko tulabe kale bambi mumuneegayirireko nnyo bambi mboneredde sukku kadima mboneredde fitiddamu kwagala boyfriend wa mukwano gwange kuba yannyambanga bambi nga friendship yaffe yaliwo kale katumukubireko mukwano kale tebaggwa byebyo tonze bambi n'omutima Hello? Hajara Wange? Gye baliko Hajara Naawe gye baliko kale mukwano bulamu bugamba ki bulungi bampisa bintu ebikozesa kadima namayanja ne anko kaboggozi oli ku Bira FM ekintabuli ky'omuziki olamba yambe ntya kakati kye twagala otuyambamuko tuli batume tutumiddwa waliwo omukyala mukwano gwo yaliko mukwano gwo ayinza okuba nga takyali bamuyita Shalwa Shalwa abadde atumye mukwano ng'ayagala kwetondera mukwano atugambye mwafunamu obutakkaanya yayagala boyfriend wo naye bambi n'atuwuliza ensonga yaffe ne tugitegeera nga boyfriend we yamukema ng'ayagala omusonyiwe mu ddiŋŋane kuba akumiisinga bambi ye nnyabo singa mumanyi oyo omuwala
bwe namukoowa temwanditawanye nakunkubira simu kale bambi yantamu tukimanyi oyinza okubantuusizaako oyinza okuba n'obusungu naye just kukkakkana mubasa bannyonnyodde byonna mama yantuusizaako nga n'essaawa yakakati nkyejjanjaba amalogo ge yankola nga shaluwa yakuloga yes kati essaawa eno awoza basa bannyonnyodde byonna anyway mumugambe nti baba noonya essaawa eno siriyo ndi hoima munange obeera hoima ndi ku kaweefube wakwejjako malogo ge wangi ndi ku kaweefube wakweyambululako malogo ge kyekyakututte hoima naye mumugambe nti byonna bye yakola yessaawa alinde ekive hoima alinda ekive hoima yes it is a payback ku kye yakola tubaire tumanyi nti yakuloga but nga tuwuliriza buwuliriza nga twagala kwogerako naawe omusonyiwe kati ekyo kyemuba mumanya alinde payback naye awulireko ku bulumi bwakyo bwe kibeera kati gwe oli hoima yes nkubulire ndi hoima maama obusungu bungi bw'aba eri yalijja Tanzania nze nyenze kumpi nyenze wano hoima kati katulabe eri Tanzania n'eri hoima mwebale nnyo mwebalire ddala naye hoima ne Tanzania we wasinga nyamanyi nze sibimanyi nnyo naye nze ndabanga firimu yeetandika obutandisi abaloge nnyo minja tubuuza